abantu abo bali baafa bafudde kwegamba bafudde esaawa ezo wabadde n'abafu yes nga bafudde kati nga bo bali mu lugendo bagenda mu bifo balina okola ki okugenda kati we twatambudde ne tutuuka Mengo kati Mengo awo wokirira ng'ovudde katale ka Mengo awo waggulu ng'ogenda ku polisi waliwo akasozi kati geti yabadde awo gye tulina okola ki kuyitamu kati ku geti kubaddeko omusajja omunene ng'ayaka nga alabika bulungi nga muwanvu atusinga buwanvu ng'akutta omuggo ku geti kati n'atubuuza muddawa ne tumugamba nze nsose kumugamba mperekera bano genda mbawerekera kugenda Wakaliga mbatwala Wakaliga kakati kwe musajja kwe kuŋŋamba nti wano bano bagenda Wakaliga si Wakaliga gy'omanyi bagenda Wakaliga akaliga okamanyi endiga yes bagenda ewakaliga bagenda ewakaliga bagenda kuchinga nga bugamba nti bagenda wendiga kati nga bugamba Yesu yali ndiga ng'esaddaaka yajanga ki yali ndiga naye yes Export TV to the world. Tukwaniriza gwo omulabi nate tukomyewo ne musumba Edward webale gwe ya subscribe nga atanabo oludde ku noti 77094266 osobola okwogerako ne Expo ate n'ensonga y'emikolo osobola oyita kweyo namba mu kika kya mukolo ng'oyagala videos ennungi kosa n'ebifaananyi ebirungi kuba kati mukwano kuba kati nammwe in case of anything abakulu babeerano ne balaja n'abanaye kamera simanyi studio biki bo lina ekintu kyonna kyoyagala to support Export TV namba gikozese yeri ne ku WhatsApp kati God Hills Abo Medicine bo bavumula endwadde mukwano gwange enamba yabwe weri awo wansi gijjeewo obakubire kati gwali emitala w'amayanja ng'oli mitala w'amayanja ku WhatsApp kwe bali banoonyeko still olabike nga otereera obere mulamu tugenda kudda ku ssomero mikwano gyange abazadde omwana mutwale ku Cambridge obagambe nakalango nakalabye ku Expo ogenda funa discount ku school fees otandika okunyumirwa ebinnonogo bibalina ebingi somba Yesu yebaze amina mukama yebazibwe muli mutya je tuli Katonda tukuumye mukulike ebwonda twavuddeyo ebwonda eyo ku nyanja mwisuukireyo ilala twavuddeyo wekaza bwoidye otyani ebikuddugumbya awo mbuzi nsangayire bukino okubonaku tewayize lusoga kale sebo nange okkiriza ki buuza ku balabi b'Expo kama yebazibwe abooluganda abali ku Expo abali mitala ey'amayanja mitala yaki emitala w'amayanja that is abroad abali UK USA Saudi Dubai Qatar South Africa n'ebitundu byonna ensi zonna ezetolodde Uganda Kampala mwasibye mutya mwasuze mutya kusinzira ku video ng'ekyo girabyemu amanya ganze Pastor Edward Mugisa kuva mu Spiritual Purpose Gospel Network mwebale nnyo abayimiridde naffe mwebale nnyo abasupportinze enjiri ebonda abantu balokose omanyi kati balokoka abamu ne batakomawo naye ekitabo kyaffe kya recordinze 500 abantu yes 500 people follow up zigenda maaso ekirala njagala kwebaza abantu mwena abatakoowa kubeera ne Spiritual Purpose mukama batuweera omukisa tuddayo mwezi gwa 10 ewa ebo kizibu
Kizibuyo. Bukizibu togimanyi. Lero kiri mu district. Kiri era Mayuge. Mayuge yomanyi. Bukizibu ova Buwonda mailo 15 ng'ovudde ku mwalo gwa Buwonda genda Bukizibu. Gye tugenda lwaki nti abantu beeyo bayayana asinga obadde following Heaven Melodies obadde olaba namba ebadde crusade. Abantu beeyo bayayana enjiri tetuukayo nnyo, abantu tebatuukayo nnyo, abantu abamu bagendayo batwalayo enjiri bagenda mu lugambo instead of praying for people are suffering bantu babona so kati obwetaavu abasumba ba Mayuge sebo banjikira buyikizi bagala njiri tuddayo nga 21 to 22 tugenda kuba n'abasumba nga bwe bazimba ekituuti 23 enjiri etandike for 4 days. So Bukizibu mutulinde team of bishop ona bali mu kwetegeka era tugenda kudda. So kati osobola kuyamba noyimirira naffe eggulu yimirira nalyo neggulu lijja kuyimirira n'ebibyo. Enamba yaffe y'okusabirwako ebeera ya bulijjo bulinaku mugiti whatsappingako yeeyo 07 46 18 22 41. Mutera kuŋŋamba muli bazungu mwagala mu luzungu eri +256 746 18 2241. Mukama abanjagalire nga tugenda mu session eno. Okoze statement gwalaba ngenda kusaba osharinge bwoba olina ekibuuzo osobola okibuuzaawo mu comment section ate teweerabira kola kikulikinga video etambule. Okoze statement nga tetunnaba kutandika n'ogamba wazzeeyo mu ggulu. Kati ate wazzeeyo leero wagenza otya wafudde era ne batambikira. This time sekwabadde kufa. Ebadde vision nga mbadde so exhausted 4 days nakunya mabega. Yes, ebadde mabegao anga tutandikirawo nali so exhausted ate nga tukyalina ebbanja lya crusade nga n'abantu jukira spiritual purpose tuba abantu bangi nga abantu sina kyakubaliisa nga ndi muko nakooye kati nga mbuuza Katonda nali mubuuza naye ddala mu buno obuliwo bwe buti nga ng'oli mu kusaba nga ndi mu kusaba naye nga Saala tegenda omanyi kusaba Saala naye nga abantu basiibye enjala nga nawe wali osiibye ate ne lwaki sigisiiba nyo okusiiba kulungi kuno okusiba kwe tusiba nezi dry tuba already twasiibye nga sibigamba kusiba nti lwakuba tu embeera olwokuba ki ne mugamba yi Mukama kweri ku level eno gye tuliko sobola kino ene kikomiso akumbulako kati like ndi exhausted jukira mbadde nkooye mbadde mukola nnyo kati in that process nabadde nga nsaba otulo ne tujja tuliho nempulira nga ndi heavy nga ndi mu katebe nga ndi heavy nnyo nengamba kankole ki kampunzikeko omutwe zibadde zaali ssaawa 7 z'ekiro nga bwe nawunzikira omutwe ogwo nga nkoye kulowooza nga olonga ugamba nga ngenze kusaba naye okusaba kuganye okimanyi nti waliwo tuuka kiseera nga tosobola kusaba ng'amaanyi tolina n'ebigambo ebisaba nga owulira nga tibikoze eki tebiriiwo kati nga mubuuza bubuuza just I was like asking mninga aboogeramu nekyali sebo ngenda kuwulira nga ekintu nga kintulako nga kiri heavy nengenda nabukula mu kibuga nesanga nga ndi mu kibuga ky'e Kampala ekintu okutulako wali okyawulira nga wowulira nti era ng'otegeera ng'owulira obuzito ne bukwambala n'owulira nga sikyasobola kubeera nga ntunula okitegeera kati
nesanga nga ndi mu kibuga Kampala naye nga ndi mu kibuga nvaayo nzira Nateete. Kati bwe natambula nalina abantu bangi benkola ki bentambula nabo. Kati abantu abo nga bangamba nti oli mu kutuwerekera ne mbagamba sijja kubawerekera nange ntuukayo njagala kutuuka gye mukola ki gye mulaga. Ne bangamba musumba otuwerekera ne mbagamba nedda sibawerekera. Abantu abo baali bafudde kwegamba bafudde esaawa ezo wabadde n'abafu yes nga bafudde kati nga bo bali mu lugendo bagenda mu bifo balina okola ki okugendamu. Kati we twatambudde ne tutuuka Mengo. Kati Mengo awo wokirira ng'ovudde katale ka Mengo awo waggulu ng'ogenda ku polisi waliwo akasozi. Kati geti yabadde awo gye tulina okola ki kuyitamu. Kati ku geti kubaddeko omusajja omunene ng'ayaka nga alabika bulungi nga muwanvu atusinga buwanvu ng'akutta omuggo ku geti. Kati n'atubuuza muddawa ne tumugamba nze nsose kumugamba mperekera bano genda mbawerekera kugenda Wakaliga. Mbatwala Wakaliga. Kati nangamba gwe soko yimirira awo bano bonna kabasoke bakole ki bagende bayingire naggulawo ne bayingira bonna be nabadde mperekedde. Kati ekiseera kituuse nga nze njagala kola ki kuyingirawo naggalawo nakugalire nimugamba nange nina okuyingira nangamba gwe toli suppose kuyingira wano. Ne mugamba lwaki nti obudde bote bunatuuka. Ne mugamba ate lwaki nga nze nkulembeddemu abantu. Nangamba nedda ogenda kuddayo. Kati twatuusa nembeera ku gate nga nemeddeko naye buli ajambuuzako bamugulirawo ng'akola ki n'agenda nga tolina kuyitawo nga tombuuziiza. Mu bufunze bana babadde bayitangawo bafu abali side yeno kati bayitira awo nga balina okusooka kubuuza nze. Kati kwe musajja wagaddewo nangamba kwata kiri waliwo kikubaawo kirala oba kikwata kijja masanafu ng'otuuse wano Mengo olaba Starbucks mpya ng'ovudde eri Mengo wali okiridde akasozi ako. Kakati kwe musajja kwe kuŋŋamba nti wano bano bagenda Wakaliga. Si Wakaliga gy'omanyi bagenda Wakaliga akaliga okamanyi endiga aship. Yes bagenda Ewakaliga. Bagenda Ewakaliga bagenda kukinga nga mugamba nti bagenda wendiga. Kati nga bugamba Yesu yali ndiga ng'esaddaaka yajanga Yesu yali ndiga naye. Yes yajja nga saddaaka. Munaga tulindiga ebyo tuveeyo tujja byogerako ebyo. Kakati bwetwa spiritually si physically person. Soko linde tugende wano nyonyole abantu wera tunyonyolawo sirindiga both physical and spiritual. Ekyalo ekyo in actual sense kinenge gye kiconnectingamu neyo story botunuulira ekyalo nga bw'okiraba kuba weekiri wano mu Uganda Wakaliga. Anti kati nze bwe kityo bwe kyazze so tewatutebudde kubuuza lwaki kyafaanana n'erinnya eriri ku nsibume lwaki anti kati nange after nga nvudde mu kwolesebwa wayiseewo ennaku nga nnyonnyola abantu nga tuli mu kyoto ne mbanyonnyola ne baŋŋamba Akaliga endiga ye Yesu. So mu bufunze bali babadde bagenda wa Yesu. Yes gwe ne bagamba lindako ne baŋŋamba nze nkole ki naye nga bo bali babadde supposed kugenda nti nga ndi mukuba kuŋŋanya mu kibuga abafiridde mu kibuga abatuukiridde abalokole nga balina okukola ki kugenda. Kati nga ku saawa ezo oba nabadde nkola nga gate pass nze mbeera ku gate yeno nga asikari weno then asikari oli oweggulu ng'ali ku
mundaawo kasita bwekito bwe kyabadde kati nvaayo nkwata waliwo ekikubaawo kikirire waliwo kiyumba ekikalina kinene bali tebana bakikola naye ennaku zino bakikoze kati ekikubo nkitegedde kyekigwa kiti nekigwa nekikirira Kosovo then nekigaba ne bamalayo abagende Nateete naye osobola oyitawo okugweno ku mapeera bayita no si mapeera Makayi ku Makayi bwe kyeyongera kyo nkimanyi bulungi kati kwentu omusajja abantu bano bwe baweddeyo babadde bangi in groups abadde bagenda nga bali balinze nze alina okubakulembera bajjaawo mu kibuga kubayingizaawo ku geeti nti baali staaka nga te geeti tesobola yes kati nze ne mbakulembera kati bwe twamaliriza musajja n'angamba ddayo eddoboozi ligamba mirundi 3 kola ki ddayo kwate ekkubo eryo nga teweebuuzaamuko lwaki nzirayo anti kati baŋŋaanyi kugenda kubanga kitegeeza singa mbadde mpitiddemu mbadde nfa ofi bebe bagamba yafiidde mu kirooto yayitiddeyo mu tulo kati kirabika mbadde ngenda kufaawo ate this time simanyi mwandibadde muzze naye kasita kirungi mbangenze mu ggulu tukuziika akazi oyima otugenda oyima n'abasazi bakendeere oyima ate wakyali basezi aje bali musumba nayise nayo okobya abatalina amaanyi kati n'okulya no balya nedda nno obitandise nzuma no bawolereza just lwakuba yeewuwa nedda ate ze sinjogera mazima edda balyanga n'abaganda bange babalya kati ate lwaki nkulimba era omulambo gwo otaaguwonge mu ssaala tujja kuba twakagute nno nze nga ndi wanjawulo sigwe munene ne Yesu ayagala kuntwala direct nga ba Enoch kati gwo kyalimu ebyo damot statement ejokoze kijja kuba mu linnya lya Yesu oyagala oleme kuloza kufa bakusitule kuloza ogendayo nga tofudde anti bano ba Enoch bamusitula simulamu n'omutwala direct era kyekimu nawe kyoyagala oba transformed. That's what you want. Yes, so you just transformed from physical to spiritual. Awe nokufa tukutulie ku mmere. Naye musonyiwe ono soda. Ono bamuyita soda mumanyi. On a serious note, you have to test that. Nkogedde na muluzungu, is the English correct? Yes. That is okay, it. Never gama nti go back. Kasita Yesu naye ya testingako naye after n'alinya yenna n'omubiri gwe enavaayo yenna ekyo kyo si naye still he's still God asobola akola ebintu eyakolanga edda era kyekimu amaanyi akoze yes abayaayi bangi ennaku zino musumba yes anti bayaayi balina okubaawo nze bamalamu n'amaanyi kati bannaye bayaayi baaliwo olaba bamu era abamu bawaayiriza Yesu baliwo okuvedda bali ku mission abawayiza Yesu anti ne baliko kati bali ku mission byonna byebimu bali ku ya Yesu byebimu cause tebaba muli amulukwe tebaba mukola ki omulimu gwe obulokozi kufa anti nabo bayaye singa tebakulyamu olukwe singa tebakubamu tosobola kutegeera Katonda nedda musumba ko musu Katonda akalongoseemu nze nsobola mutegeera ate Katonda akalongoseemu nga Katonda yeye kenyini yatulekera decisions yatugamba tubeere bakabaka tufuge kati go you decide as a king no sala onogamba kangende wa pastor gundi kangende wa kakande kangende wa gundi inga totadde ka pastor you see pastor oyo kakande wamanabi kakande ye Kakande Ministries nete bamwita nabbi si nabbi anabba no awo bunabbi yagambye nti buli arose kirooto ajene $10 mu omwana omulenzi yakoze akasente bayise kuva mu nsi zonna $10 bayise tuve naye banayo mpugula nze manyi we twakomye teweeraliikirira twakomye nga bagamba nti gwe agende emirundi 3 bagamba genda nzijukira guno omuntu okukyakola yadde mbadde mu bulwadde ne kati ntegeera bulungi
Empozi nalaba ku post nali mfudde nebyokusa wali ofudde nze tebanteekako kano yali ogenze wakaliga matuka ngamba n'omusaayi mu nnyindo manje kitegeeza bambi wansanga nange nga ndi muzezo stress yesize sibye ebyo binaku zonsindikidde mu kifaananyi kirabika zeezo kati twali tugendedde wamu abo naye abasajja banzijanjabye abeddwaliro banzijanjabye kasente kange naye abantu si ka muntu yenna zesoda kakoveeko so omusajja akugamba nti genda abantu abo nina obbalangiramu bayinza ogamba abasajja banzijanja ne bagamba bambi kasebo baleka baka tebavaako yadde amazzi yadde ecupa ya soda naye nzo nsanze nga kyokka no bakuba esimu ne baga soda feno story tetuziraba va ku kitanda feno tuweereze no nga bannange nno muleta obutunda mpo ne mangu awo nga beewamba musonde no kamera nga beewamba so omukulu agamba go back naye yadde sina amukankuwe soda ate munaye tunakola tutya tunabeera ng'okaaba ekituufu tulina ebizibu bingi naye nabo bongerezeeko ebane enamba yaffe eri 0770 abe ka message bwekajja ku soda otuusa nakisiba kuba mu luseke nga buli ajja kuba mu luseke kakati oteredde sinaba golaba manyi netwaliyo nga ni munafu kiraba naye wendo yambadde ekintu webisse kuva wansi paka waggulu tibadde tekyetaagisa ndoza bwe bulwadde asase ne munjeregane ne abbe waliwo hajati yansuubiza emba okumuwoowa simanyi ekyalifa abbe baakwana banteeka wama musumba kyokka abantu tuba tukwogera ebintu birimu nnaku ogera noleeta ebintu bagamba waka without premise abbe edalo boy okay kale nolaba kantu ka design nga tubadde kuki balaba ebagita de podium program ejja naye tukulinzo ojjo ku kimeeza kuno mutandika okukubaganya ebirowoozo ebizimba after maybe nga nvudde egundi ebwekula ewa oyise otya eri kizibu mu bizibu bayita bale mu buzibu bukizibu bukizibu twali kyusiiza kati lye busanyu oliwo tudde wali mu kwolesebwa kakati they told you that go back yes go back and you did dayo kati abantu babadde baweddeyo ku muntu abadde asembyeyo nga abadde naye ayambadde white kati nga nina okumulinda akole ki antuuke kati watuuse ne bagwayo nenkola ki nenvaawo nentandika kutambula kukkirira kusala kikoona kiri ngende mbadde nsala nabadde nakasala bwenti ekoona nensanga bamalayika abo nga baninze kati mukuninda okwo mbadde nabadde sinabana wakubatuukako nendaba emikono nga giva mu kisaka nga miwanvu wegiti nga jinkwata kunsika n'omulala ne gunkwata eno kati bona ne batandika kola ki kunsika ne baŋŋamba tolina gy'olaga tolina gy'ogenda sigala wano lwaki ogenda lwaki ova wano lwaki ogenda ne mbagamba mwe munte kati nga bwolaba oba osika ng'alukoba olukusibya ekigere ng'osika okola bwoti naye nga gukunywezeza we guti ne guno nga nsika bwenti nga basika nanyo nga nsika nange nga nsika kati ngenze kulaba nga waliwo ng'ebisodde ebiri mabbali mugamba hasika webisika nasika akusinza amaanyi damosike kwegamba nga biringa binajje bebagamba akole ki asike kati mbadde nga nkyali awo nga basika nga bisika kati nga bamalayika bali bo baninze nendaba side eno nendabayo nendaba nga side zeno emengo eside yeno nga waliwo ekikko naye mu kikko eyo
waliyo ng'obuwanga bw'abantu kati bino ebintu bintu ebisika abantu bibatwala ne bibaliirayo eyo munda eyo kati kwe kyeno ne kigamba leero no taliike kugamba ingamba ekitegeeza kati nenyongeramu amaanyi kola ki okulwana ingamba ekitegeeza mulimu n'okulya nenwala kati bwe nalwanye nnyo omukono gweno ne gupasuka ne guta gwono ne gunnemerako kati nalabye malayika ng'ajja ng'akola bw'ati n'ekitangala yakoze bukozi bw'ati mulundi gumu ekitangala n'enjako omuliro nze bwe nayase omuliro omukono gwono gutandika kusiirira n'atandika kulaajana nzijjako omukono nzijjako nga kigamba nti nze nzijjeko ki omukono ku kigere kyange kati malayika bwe yamaze bw'ati okukola bw'ati omuliro ne gwaka n'enjako omuliro kati n'entandika kutambula kumba ate ono naye abadde malayika omulala n'abulawo kati nga nina okufokasinga paka ntuuke ku ki kati buli bwentambula nga bireeta emikono naye nga muliro gubyokya nga biguuzaayo ebbali n'ebbali eno side ne side nga muliro gubyokya nga bizaayo mikono nga gubyokya paka bwe natuuse ku bamalayika ne baŋŋamba owangudde owangudde bwe batyo baŋŋambye omu nankwata side emu neno nankwata side eno ne tutambula ne tugenda katwatuuse mu kifo ne tubula ne bambuzaawo nga tetukyasobola kulaba amanyumba gembadde nkola ki ndaba nga bwogamba mbadde ndaba mayumba g'emengo mayumba ago g'emengo gembadde ndaba nembulawo ne tubulawo naye nga twabulidde mu kitangaala nga kyaka ekitangaala kibadde kyaka nga bwogamba kitangaala kyaka kiringa ekitangaala ekyaka naye nga kirimu heat kirimu omanyi Luganda luno kirimu sina bugumu lyokya kyokya nga kitangala kyokya tuguyita omuliro nempulira ng'omuliro mungi naye nga tutambula tugenda nga bankutte naye nga ngeza kukola bwenti kubaviira naye nga amaanyi sirina amaanyi gange bagawambye bamalayika kati netutuuka netugenda netukiyitamu ekitangaala ekyo ne baŋŋamba wano wobadde olina oli supposed kuyitira seeri ade n'okulwanamu kuseeyeeya kuyitira eno bwe mbadde nina okukola ki kuyitira kati bwe nagenze nasanze nasoose kutuukira nensanga abaweereza ba Katonda abamu baatuula butuuzi ne bandaga ne baŋŋamba kati oyo agamba aweereza Mukama aweereza Katonda waawa oyo tonkubya teri agenda kukuba onina olina Yesu olina ne Katonda ne abbe waali kale katwogere abasumba b'e Uganda abanene bonna abasinga badda ku ssente bava ku Mukama era n'emirimu gya Katonda tebagiriiko nnyo bali mu program bali mu connections bali mu nfunirawa bekusa kati ebya Katonda byakola ki babivaako so nga mission ya Katonda eri eji emu Katonda obanga amaze kugagawaza ayagala omuweereze n'obugagga bwe si kosooka kwekusa ne family yo soka kolererani Katonda kati nandaga babadde bangi sijaba malayo ate sijaba ogera kwa amanya abe Uganda binalabye nga bangi onali mu kino oli ali mu kino oli agoberera sente oli agoberera nsimbi oli agoberera abazungu oli kwegamba ayagala diru zitemu kwegamba nga bava ku bantu nendaba abantu nga batudde ku machachi gaabo balinze counseling balinze kubasabira balinze kwogeramu ne musumba nga tewali muntu amuwa obudde okujjako bonobo okutte mu nsawo ngo ina kyosasudde
nga ndaba nga abantu basasulira okulaba musumba you have to pay something mitwala 2 olina okujja ne baasa ya mitwala 2 obotoze naye tojja mulaba olina okujja n'ensigo kituufu nga bageza kundaga nti kituufu ministry yagala sente naye bwe bamala kuziyoola tebaziteeka mu kuweereza baziteeka mu ki mu projects zaabwe kati nga balaga nga bamalayika ne bandaga Yesu ne bandeetera Yesu before we yali ku nsi ng'akola emirimu okitegeera Yesu yalina emmotoka Yesu yalina engatto nnungi yakyusanga byambalo simanyi tomanyi Yesu yavuga mmotoka teyavuga ku mmotoka kati abasumba b'ennaku bino buli musumba ayagala akole ki anti byonna bya mukama yabigaba naye bw'abanga agikuwadde erina okubanga eweerezaani eweereza Katonda si n'omuddu we so anti kati gwe olina ogikozesa emirimu gyani gya Katonda Yesu yali talina kyalina yali mwavu yatulaga example kati awo wenyini bandaze nti nga bandaga nti abantu abagagga abagala kwekusa bamu bagenda mu Geyeena abasinga bolabanga mwavu nga security guard akuma ku geti yo mwavu ate gogenda kusanga mu ggulu ngali n'engule kitegeera kiringa nga gogamba gwe soda oyinayo omuntu omulala mugaga gwomanyi gobadde okolera oli gwomanyi nga gwoli mu ggulu ate ye nga ali mu ki Geyeena kubanga ye kyabaakola ali ekisooka mugaga alina okulimba asobole kuyisaawo ki diiruze ekyokubiri mugaga alina okukola kyonna ekisaanira ubanga omulemesa diiru asobola n'okutta asobole kuyisaamu ki diiru so kati ebyo byonna biba evil nobanga mugaga abadde mulokole naye n'okola evil bogenda mu Geyeena so kati eggulu sirya mugamba nti lyabagaga nti ojja ligulirira otandika otya ligulirira wabaga budyeri nomuwaki akasente emeka nowa Mikayiri bona bani abasinga okuba ab'ensonga abo waliwo ab'amaanyi ba prime ministers abo okitegeera tolina kyosobola bawa ate obokya ki ensimbi za wano Uganda ziwunya n'okuwunya mu ggulu zinga kasasiro tezina kye zigenda gasa abantu mu ggulu kati ogenda muguza ki gold giwamuguza eri mu ggulu gold nfuufu ye gold is like a dust is useless okitegeera nga nfuufu eno gy'otambuliddemu eno eya Uganda wali ku kikubo kyaffe that is enfuufu weteefumuka mu ggulu nga gold kati ogenda muwa ki gold feeza kiki kyogenda muwa nera tebalinayo mugu teriyo bakyala anti tebawasa for them they don't marry tojjukira bamalayika abajja ku nsi kuno ne beegomba abaana baba abo bali cast tebaddayo mu ggulu abo bali evil okitegeera abo bakyali basitaani nibaayiko tolina byogenda kuŋŋamba abo bali evil abo bali evil bali sitaani era bazaala bimenkekeku era bimenkekeku ebyo Katonda alina gye yabisibira kati mbadde nkyabalaga ebintu Katonda bye yandaze this time yandaze nga balancing ebintu ekitegeeza omutima gwange nzegwa wali we nebakidde wengendedde mbadde nga ngamba nga nemulugunya kati ye nandaga omulimu gwe nnokola omunene we yansookedde wano ate nammala nandaga nantwala eri yennyini natandika kundaga kino nekiri nebiri kati wetubadde ndi mu kulaba bino nga ndaba basumba ndaba aba businessmen bali busy n'okusaddaaka obwana ndaba bino ndaba byonna babikulaga naye kati ate mulowooza gamba ati ate wabirabyo otya ng'oli muggulu eri buli kimu kisoboka kubanga basobola kukola wet screen nejja n'olaba era basika busisi ekintu n'otandika kiraba basika ensi yonna n'otandika kulaba ekigenda mu maaso that's how it was kati nendaba
nenda baba malaika babadde bangi nnyo naye nga abamalayika babadde mu kusinza ate bano ababadde mu kusinza babadde balala ate ababadde bali mu kukola nabo babadde balala nga ensi eggulu lyonna libadde lyetabula bweriti lyetabula kati nga bandaga nti waliwo abantu batandika bulungi nga bagenda kukomekereza nga bali mu geyeena n'eggulu likimanyi naye nga watandika bulungi ngo oyagala Katonda ng'osinza Katonda nga ndabira ngamba gundi nenkulabira omuntu wange mu spiritual purpose sebo ne bamundaga mu kubasumba ne bamundaga sijja mwogera erinnya ng'amulabinga ali mugulu nti yatandika bulungi naye agenda kumaliriza muki mugeyeena ne bamundaga ne bandaga lwakuba yena mugambye kubanga obubaka bwaze direct na mugambi ne bandaga nti bwanaaba ategendeza agenda kukola ki kumaliza nga agenze mu geyeena kati nga bandaga nti most of the people abantu bonna abalokoka bonna abasinga abamu bagenda kumaliza nga bagenzewa mu geyeena kubanga eri kye bandaze nga bandaga ekirowoozo kimuwe kiti nga kikutwala mu geyeena nti ekirowoozo kimuwe kiti nga kikuqualifyinga kugenda wa mu ggulu mufaawe nyini kirowooza nga bandaga nti Katonda abadde mulokole naye obufumbo ono muwala obufumbo bugenda musuula mu geyeena okitegeera nga boolaba nti juzi Marvin bamufumitse ekiso Marvin wa mulabi DJ MC Gavin from Mumbai oli abadde asesa abantu abadde nga asomba abawala bangi ono ye obujja kashuwa lero kalakidde yakutte ekiso Marvin afuluma yamutunze butunze ekiso ku mutima esinga musaze ko buli engoko tani omutta okitegeera so kati naye muwala yesse ane empera yekibikwe kufa lwaki mbagamba we bityo nga ndaba abantu ababadde evil nga balokosa ate nga bali successful nga bagenze mu ggulu nga waliwo abantu mukama bandaga nti bakowa obulokole kati banaatera kuvaamu bagende kusamira bagende mu kuloga bagende mu bisyaga bagende mu wenjogede bisyaga ngonkubye gnyindi siyaga banna bagende kuweereza sitaani bagende mu bwensi kati mukama nandaga n'obwenzi obwabutukira kyaki nga kyaki ogirabira ng'esiranye naye nga obwenzi bwe bwakola ki nga mulangira waliwo mukyala simuna bamuyita atya olunnanyanja oyo mukyala juzi tubadde tulwanagana naye Bwonda oyo mukyala side emu kyenyanja side emu ali Bwonda bamulabako n'amaaso bati iyi simamedde ngenda kunyumiza akazinga k'Ebwonda ekyaliyo nga tutaddewo crusade muntu atambulako ne mbantu oba asiba mu nnyanja anti ne ava mu nnyanja najja n'akyuka n'afuka omuntu ngeno wansera n'afukira ddala n'afuka omuwala mulungi beautiful woman eyo story tujje tugenda kuza kugenda kubagamba ekyali Ebwonda kakati omukyala ate mbadde ntandise ebyo mukyala yatukuba ku crusade kati oyo katumubeeko tukyali ku kino ekyeggulu kati nga bandaga machachi makanisa nga galimu obwenzi gasibibwa mu bwenzi kati nga echachi zimu ziriwo nga just enyumba ekiyumba okitegeera naye nga sitaani yasensera abacha ogenda kwesanga mu church mulimu omusajja omu nga ina abawala basatu bona yabazaalamu abaana bakozemu omulimu kakati nga kwegamba ngalaba basista teri abawasa ye n'abayitamu ne basista ogenda kwesanga sister omu ina ba brother nga batano bonna batula mu church awo kati nga byonna tula nga mukama ndaga ekitudde mu church ya Uganda tekyetagisa omuntu waba mubulizi w'enjiri kutuula ng'olina okugenda ovuba emyoyo abantu balokwe badde wa
eri Katonda nti church yatuka nevunda nedda mu birala waliwo omwoyo gwa Satan ogwawamba ekkanisa wano ku nsi kati nga byonna babindaga ekyoyo ekyo kibanga kifu kiba kya black kasita kijja nekikwata omusumba wamwe ne mu mwenyini mukwatibwamu nga bandaga church waliwo church gye baloga ne balogeramu ne musumba n'atandika obwenzi wano mu Uganda musumba nagoba abaana nagoba mukyala ye nasigala mu bwenzi katate gwe yawasa naye yawasa malaya katate ne bandaga naye amukoye ne bandaga nga ayina yakawala akalala akawala akalala ate kaliddewo oli mupya kati nga bandaga nga agenda kukomekereza nga awasiza bakazi abo Mugana muno mwali mumanyi na ate waliwo n'abamalaya besibye yebaka nabo bonna nga babandaga nga yebaka nabo oyo musumba ate nga bandaga nti ayina omukyala omusamize gwakolagana naye ne bamundagira ddala oyo omusamize ayina amabeere 9 mukyala oyo bajja ne bayonka ne bafuna amaanyi kati ye najja n'abeera kati nekirala ne bandaga nti omusumba yo yava ne ku Bible tajjagisoma nobanga ayagala gisoma omusamba gumwetimba katuuti awo ne gumugamba gezo gisome kati ye nasigala okwogera ebisesa n'okwogera nti yabooli bibuulirira so ne bandaga waliwo wano church wano ng'erina basement ne bandaga emirambo gy'abantu egiri eyo mu basement ne bandaga obuwanga bw'abantu ne bandaga emizimu egifugiramu eyo byonna babadde babindaga kati nga bagezaako kuŋŋamba nti gwe ky'oli mu kwekooya oli mu kwonoona biseera ekitegeera okwonoona ebiseera eggulu teryetaaga twonoona eki ebiseera lyetaaga obanga yakulonze ogenda kuweereza osigale ku mulimu ng'oweereza kati ebamalaawo ne bandaga nti ebiri ebintu ebibadde binkwata ebigere nebisika ne binaanuula nga binemesa kugenda waliwo kaso gye bantuttemu kaso eyo eba ekulaga kiki kyokozeeko ku nsi nekyo tanabakola ki kukola kati nga buli side nga bugamba bwolaba eno royal nairiko erinnya lyange Pastor Edward Mugisa nga buli wokola bapanga ebitabo nti kino ekitabo yakikoze nakimala n'ekirala ne juzi yakoze bwonda ne bawandiikamu byonna byabadde bwonda ekitabo ekyo ne bakiteekamu enegundi bwatyo kati kuliko amadaala mangi eyo mukaso naye nga wolaba ngene eno ye hole yange kwegamba eringa library kati ngenda kutunula ne bantuuse eyo mukasa eyo ngenda kutunula kyenkoze kiringa nga bolaba kajjaako ebitabo ebigenzeemu okitegeera nga bitabo byensuubira nandisuubidde nga kuva wali ne wali nti nkoze eki nzijuzaawo okitegeera naye nagenda kwesanga nga kantu kena kakola nga kalimu ebitabo kale binene nnyo biringa 100 byokka kyokka bino okubanga mutwalo n'omutwalo gw'ebitabo buli wogenda kuweereza nga barekodinga babako bibarekodinga eggulu libeera lyo lirekodinga buli kaseera kyokola ebonda wagenze yes wabaddeyo ki kino ne kino bantu bameka balokose bwe bati bameka mwasabidde bwe bati waze bantu bameka nakunya we bati ekyo nakiba kitabo kyakyo eri mu ggulu nti woligenda era bajja kubijjayo bakusomere kati bwe natuuse nempulira omutima gwange ennyamiza omusajja omu nankwatako nenkyuka naŋŋamba yenze Yesu kakati naŋŋamba emirimu wakakolako mitono wakatandika butandisi kati nandaga amadaala amasaago gonna gasigadde nga gatambula nga gatwetolodde nga nina okutoyiringa oba mu ngeri ki oba mu mbeera ki nga nina okukola kulaba nga nzijuza ki amasaago kati
bamaze kundaga ekintu ekyo nanzijjawo leero yazze nanzijjawo kati nantwaleeyo waliwo twagenze mu kifo ne tusanga ekitiibwa mbagamba kino ekitiibwa kya Katonda we kiba ng'omukka we kiba nga kifuumuuka mu ggulu kati buli w'okiyingiramu ekyo kitiibwa owulira emirembe owulira essanyu owulira kwegamba olina ngeri gy'obeera revived okitegeera omanye abantu mwerabira nnyo oba osaba oba oba osinza ekitiibwa kya Katonda kyogereko oba kiyite ekitiibwa kya Katonda buli wobeera mu kubeerawo kwa Katonda ekitiibwa kya Katonda kikola ki kibaawo kati Mukama nandaga ebintu Yesu nandaga ebintu nandaga nti empeera gyendi mu kukolerera naddamu najindaga nangamba engule nantwale ekifo we bapanze engule nga engule zimu ziriko amayinja ga green zimu ziriko amayinja ga gold zimu mayinja ga purple mayinja ga mabo amayinja ga bay nga zaka weziti zimeremenya bweziti nga nyingi ogirabira eri amayinja gabeera nga munyenye ago nga gakira ddala kati ne bantwala ne bandaga enguleze mu ngule erogen erimu engule zange ne bangamba ekita eri room emu wogituusa ku makati engule yeeno ate wogituusa halfway engule yeeno nga buli kimu kiriko yakyo nga kimu yakyo bwogijjuza eri engule eri nene ejjudde amayinja yonna eriko amayinja ng'ojja wambala eggulu lyonna litegeera ow'ekitiibwa azze eyo nga baŋŋamba nti olina okujjuza eruumu yo yonna sitowa yo yonna ejjule ebitabo ebyo nga ogenze ng'oweereza nafukamira wansi nengwa wansi nenkola bwenti nenvunawo nengamba Mukama oweewe ekitiibwa bwe navaawo ne bansitula ne tuvaawo ne tufuluma mu ekyo kifo ky'engule engule zaali nyingi nnyo ne tuvaayo ne tugenda kati ne banteeka waliwo kye bali bantestinga banteeka waggulu we wati waggulu ku nkomekerero y'eggulu ku kisenge bwe kiti ne bantunuza wansi we wati ne ntya nangamba buli bwotya oba attracting a sitaani by the way awo twogera mu kutya olaba nti malayika wa Katonda we yajjira Mary yamugamba totya kye yasookerako kiba kitegeeza nti buli bwotya oba togenda kufuna nangamba buli bwotya okukkiriza kugenda nandaga okutya kati waliwo malayika yajja nampushinga mabega bwenti nembeera nga agenda kumbe baali mu kuntestinga kati mba ninogenda nengenda waliwo natandika kulaba ekizikiza wansi nga natandika kiraba ne baddamu ne bampuulinga nenvaayo bwenti nga ndi nkoze bwenti nenvaayo nenziramu nenyimirira nangamba kati genda nenziramu nengenda kati this time saagenda wansi ng'akkirira nagenda bwenti nentandika kuba enduulu ngamba nga nyumirwa ngeri gyenkola ki oseeya mu bbanga mu bbanga bwenti nga ngenderawo mu bbanga kati ninawe natuuka nendaba abantu abali mu kuyingira mu ggulu nendaba abaana nendaba abantu bakulu nendaba naye nga olaba ng'otegeera oli abadde mwana naye nga mwoyo giba mikulu gyonna giba kyekimu naye nga bali gye balinnya noba nga alinnye mu bbanga nga si kutaka mu ggulu naye ng'atambulirawo okitegeera kati neŋŋamba ago maanyi nendaba ago amaanyi ni kati ninkomawo ne bankomyawo nenzirawo nangamba kati toddamu kuddamu okuggwamu amaanyi ekitegeera Mukama agenda akola wamu naawe in fact yangamba Mukama agenda akola wamu naawe ddayo ogenda okola emirimu va mu kuzanya va mu katemba kati mukudda
weewaawo oyaga kwogera weewaawo ojagala batika osobola okudda tubakomyawo tubatekemu eddobo mukudda tubalekemu eddobo awo besunge kati bakomyawo tubasanga ng'okomawo eri obubaka byonna byanyumiza bye yalabyeyo kati mukudda yes kozi wabawo ne interpretation yawo tubasiibule abooluganda mbagala nnyo mwebale kutwagala mwebale kwagala Pastor Edward ne spiritual purpose mwebale kutugoberera ku expo kubanga muze nga muŋŋamba nti nze nakulabira ku expo nze nakulabira ne mwana soda so kati mwebale nnyo nawe mwana soda webale nnyo kuweereza Mukama era Mukama akuwa omukisa mbazze nga baŋŋamba nze nakulaba ne soda so kati Mukama batwere omukisa tugenda tuddayo emayuge waayise abasumba bangi babadde nga 10 naye ne tubagamba katukoleyo ku crusade nga 3 naye tuliddayo mwaka ogujja naye kati tetwagala kola ki omanyi webaawo ekisa tugenda bukizibu tusaba oyimirire naffe omwezi gwa 10 kutandika nga 21 wetusimbula wano tiimu namba omwezi gujja tiimu namba tusimbula wano tugenda bukizibu tumaliriza nga 28 oba ye Sunday ndowooza tumalayo ennaku ndowooza ziringa 6 ku 5 6 kubanga tusooka kubeera ne leadership meeting after crusade then tugende kuvuba emyoyo Mukama abampera omukisa abagala kutujoininga tukyali awo kunatete office yaffe kyali nzigule abagala kusabirwa namba yaffe ebira 074 074 mukaga 18 22 anamwemu eyo namba ibara ya office naye ebera nange Stella Giganjiga banga tuli busy Mukama abampera omukisa mwebale kwagala expo mwebale subscribing amina wewa kweyanziza gwe alabye sigundi eno interview eno nogimalako Mukama akumpeera omukisa ate gwe alabye nga to subscribing nga please subscribe sharinga omulimu gutambule Mukama Katonda omulungi abatukumire bye bye Expo TV to the world.